njibe yatuwa nti oli obana mugamba nti weyawuleko ogenda olowoozeeko ku mutonzi wo omutima ne gunaabanga gukalubya ajja kwekubamu mu mutima agamba owaayi Ramadhaani eno mulimu okusaasira mulimu ekisa kya Katonda n'okutujja mu miriro n'okutuwa buli kimu kye twagala kaneeyawuleko ngende kwegamba newe badde rebellious ng'obadde muzibu okinya banne okola ki okakanya mutima okakanamu bro okinya mukyalawo n'omukyala akinya bbaawe akakanamu omwana tawuliza abazadde be bosi wange ku mulimu simuwa respect naawe bosi towa abakozi respect okakana okitegeera gwe bosi omusiraamu ng'oli omwezi gwa Ramadhaani ekimu ekigenda okulaga nti Ramadhaani yekkiriziddwa nga abakozi bano boolwawo okuwa omusala without clear reasons nga wezzeeko okitegeera kuba eswala n'ebirungi bino byonna bye tukola kati nga Suratu Ankabuuta ya 45 buli lwe tusaala ne tusiiba n'ebirala agamba nti inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar Suratu Ankabuuta ya 45 buli wakola emirimu emirungi nga swala just swala Katonda gyesinga kesitadi kyakulabirako agamba nti ene swala oba okusiba wa buli kimu bitutangira amazambi ne bituleetera okujjukira Mungu so kitegeeza nti obeera mu itikaf okujjukira Mungu obeera wakati mu kujjukira Mungu nova ku mazambi actually nga nabbi watugamba nti ekyamutumya kujjuliriza ku perfectinga mpisa eddiini mpisa okusingira ddala kuba negina emirimu gye tukola gituyigiriza mpisa bro okitegeera nolwekyo buli weweyawula nobeerako private mu muzigiti okyukamu nze ndabya ddala ng'okyukamu actually obudde bwowaayo obwo bwokka bwokka n'ofuna reflection eyo wallahi ogenda okuvayo nga aya wegamba mu Quran ogenda okuvayo nga toli kyekimu kyekyo kyenyini kyogamba Mungu atugamba nti ala bidhikrillah tatma'innul qulub buli wetujjukira Mungu kituleetera emitima gyaffe okukkakana bino bigambo bya Mungu mu Quran y'ekitiibwa Sheikh tugende ku live